twanjuliddwa ennyumba eno era munnaffe Yasin Katwere ng'akulembedde banne bazimbye ennyumba eno era agamba kyasaba tugigulewo era tugikwase maama. Kale naffe olw'ekisa kya Katonda n'obuweereza Katonda bw'atuwadde tuggulawo ennyumba eno mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omwana wange Katwere neebaza nnyo taata, webale nnyo webalire ddala. Nzaani ddala atuuze abantu bano bonna mu buntu ne bajja afukamidde bambi kyana kisaba mukisa maama naawe bakadde bo bali ludda waggwali wano wabaleka mu kyalo eyo. Katonda Patiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu tuggulumizira ne tukutendereza olw'ekirabo eky'obulamu, olw'ekirabo ekya Ssekinnoomu, ate ne tukutendereza olw'ekirabo eky'ennyumba eno ezimbiddwa efuuka amaka olwaleero. Tukusaba Mukama ogiweko omukisa gwo, abo bagenda okugibeeramu ogibawangaalizeemu mirembe, obaweeremu ekisa kyo, baweeremu ebirungi by'ebirala eby'omwoyo ate era n'eby'omubiri. Abo bonna abeenyigidde mu mulimo guno okulaba ng'ennyumba eno ebeerawo, Mukama we bajje obongere ebirungi eby'omwoyo ate era n'eby'omubiri. Oyongere obbagabirira, obaluŋŋamye ate era obalambike bulijjo n'omwoyo wo. Leka ekisa kyo n'okwagala kwo bisigale bulijjo ku nnyumba eno n'abanaagibeerangamu emirembe n'emirembe. Naye Mukama ayinza byonna betumanyi nti gwe muzimbi omukulu ku nnyumba eno era ng'okozesezza bannaffe gwe nga bazimba naawe n'okozesa birigi buli kiseera okupima obanga kye bazimba kiteredde. Olwaleero tugamba nti Mukama eno ye nnyumba gy'otuwadde. Ffenna kaakano tukuŋŋaanidde wano nga tusanyuka kubanga ekirowoozo kyatandikira mu bannaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe tituzimbe ennyumba eno. Olwaleero ennyumba eno weeri. Tukwebaza olw'omulimu guno. Kyetuva tusaba obukuumi bwo ku nnyumba eno era tugaana amaanyi gonna ag'ekizikiza galeme okusemberera ennyumba eno. Abanaagibeerangamu nga munnaffe bw'asabye babeere mu mirembe nga bakuweesa ekitiibwa nga bakugulumiza ebbanga lyonna nga bagamba nti laba Mukama ebikulu n'ebyamaanyi byakola. Omukisa gwe tugusabye gweyongera okunywezebwa eri maama ng'ali mu nnyumba eno ne bonna baanabeera nabo era n'eri abaana okulemberwa munnaffe Yasin Katwere n'abalala bonna. Omukisa gwo gunywezebwe ku bantu bonna bakuŋŋaanidde mu kifo kino, gunywezebwe ku kitundu kino era gunywezebwe ku nsi yaffe. Lusabye guleme okutuvaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda asaanira engalo ng'ateza amaanyi. Bye mwengenda omwebaliza bingi nnyo, naye ekyokubiri njagala okwebaza retired Reverend Bishop Wilberforce Toluwalira, mukadde waffe. Sirina bigambo bye nsobola kukozesa, naye omutima gwange mpulira mukkakkamu, mpulira eddembe. Njagala okwebaza omusumba mukoddomi wange, omusumba w'ejjungo. Ebyaffe bingi tujja byogera, nandikusendezaayo ne mu protocol sebo mubuulizi waffe ono, mubuulizi Nsubuga Frank akoze omulimu gwa maanyi nnyo
Makagana n'ababuulizi mwenna, choir and all protocol observed. Our guest of honor, Honorable former Minister w'abavubuka, Honorable Godfrey Kiwanda Suubi, tukwaniriza nnyo. Mwami Katwere aliwa Honorable tumulabeko, zinoonya watudde simulaba. Honorable akyali mu motoka, yantegeeza nti atuuse. Okay. Amannya nze Katwere Yasini Dungu, nze Director wa Success Motors and General Trading Company. Tusuubula motoka, tusangibwa Nakawaawo, ekituufu mu kategore y'abantu abali wano benjagala okwebaza top on the list. Basuubuzi bannange ab'emmotoka mu nkubi challenge. Sebo mukadde waffe, nsaba onzikirize sijja kumenya mannya, kubanga buli kampuni esuubula emmotoka mu Uganda ey'omuddugavu ndaba nga eri properly represented, nga director waayo atudde mu kifo kino. Mbadde nkutte wano ekibba eky'okwebaza, naye mukama wange wano waweera ba billionaires abasukka 3. Bwe naamenya amannya nja kukola ensobi ndekeyo abalala ekintu ekijja okunkola obubi. Siri mwogezi mulungi naye mujja kunzikiriza. Bwe nkoze ensobi munansaasira, nze ndi musuubuzi manyi byakunoonya nsimbi. Naye nsaba mukyala wange ojje wano. Abalungi bangi naye ono ye mulungi mu balungi. Number one. Omukwano gw'abasuubuzi bonna abali wano, at least bamumanyi batukola wamu. Ye Maama Masente yakwata ensimbi mu Success Motors. Sebo mukadde waffe, wano waliwo abasuubuzi bangi basuubula ebyenjawulo, mulimu abasuubuzi ba real estate developers. Mikwano gyange nsanyusa okubalaba mwenna. Abamu bayite ba trillionaires batudde wano mu kibiina kino sebo. Ninamu mikwano gyange abasirikale aba Uganda Police n'abamagye bakulembeddwamu Major Lukanga John Kyazedda, y'omu ku commanders mu kibuga ekikulu ekya Uganda, bwali mu kifo kino. Basebo mwenna baaniriza nnyo. Tulinamu abakozi ba gavumenti, ba RDCs, waliwo ow'enjawulo nga musuubuzi munnaffe ate nga RDC w'e Buvuma. Mukama wange sebo tukwaniriza nnyo ne maama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba wano naffe. Azenga mukwano gwange, azenga omusuubuzi, era y'omu ku basuubuzi ab'amaanyi ennyo mu Uganda wano nga basuubula amamotoka. Ojja Nakawa ne Mukono ojja kusaba company tubawa City Motors. Baganda bange, family yaffe yanjawulo kubanga tuzaalibwa bamaama ab'enjawulo 5. Naye bonna bali wano, mwenna nsanyusa okubalaba. Banyinaze baganda bange, nsanyuse nnyo okubalaba. Chairman waffe wa LC1 mu kitundu kino waali wuuli ate nga kojja wange ate director w'essomero erya secondary kuno tuba John Paul SS. Ali wano n'abatuuze mwenna ba neighbors natuba gombolola y'e Kasanje
mbaniriza nnyo mwebale kujja nga nsaba okulaga abantu bano n'ekibiina kino kyonna mu ddimu lino lyolaba nze namalanga n'emyezi 3 nga situuse wano nga bazimba naye ono ali wakati mukulu wange wenzirako yabeerangawo buli lunaku kuva we twatandika paka we twamaliriza. Oli asemba eri akola mu Success Motors era ye manager wa kampuni yaffe ekwasaganya ebizimba ate nga yinginiya okusereka awo emiti amategula n'ebira n'agamba nti ezo sagala okwate ku ssente yo ng'osereka era ako akasolya saateekako wadde omutwalo yakwata $1,000,000 mu cash ngamba ziizo ensimbi ezo yali yazimpa nzimuterekere nangamba sente ezo zijjeeyo zireete nenzijjayo nenzimuwa ngamba ina kyenjagala okugula nangamba naye sente zino ozimpadde naye nsaba nzikuddize zikole kasolya so abayobozi nsaba ne bwemuddayo kinasazeewo nti kampite baganda bange bano end of year party ya Success Motors tugiteeke wano ate n'okucelebratinga obulamu bwa maama n'obwa amaka gano tutatumye Dungu Memorial Home twagatumye erinnya after my late father omugenzi Salongo Rajab Dungu. Tiimu eno yali wano mu 2019 wali we twakuba olumbe mu maka gali era bamperekera bangi bakubisaamu wano eminodooza nga 10 neŋŋamba nedda kwolwo bajja mu mukolo gwa nnaku. This time kambayite mukolo gwa ssanyu tulye tunywe tusanyuke. Nayise mikwano gyange bangi naye I'm so happy nti muzze mu bungi olwo abampaddewo excuses naye mwabali wano you are my real and true friends. I'm so happy. Ekiseera kino mukadde wange okimanyi nti kya mikolo mingi ekkubo ly'ewaffe litutuuse n'ewaffe zzibu nnyo abantu babuuza baatandise okutambula ku makya n'essaawa eno nkyafuna bu message baabuzeebuze dda ewali kilomita 3 abamu bavuze 100 abavuze 4 olwo avuze kilomita ezekubisa emirundi ebiri atanatuuka bangi ne mutawanika mikono I know naye president w'eggwanga yatusuubiza era enteekateeka zigenda ekkubo lyatandika okukolebwa. The next time I organize a function here mu nsonyiwe sigenda bayisa mu nfuufu era natusuubiza ekitundu kino bwe banaakola erigenda wali nange nja kukola erijja wano tamaka akuuba omulala baliri nga liyiseewo azewe mu ngeri y'okuddiza ekitundu kwenvudde era okubalaga nti mbagala nange nja kukola erikola ki yadikola tamaka ate njogera erigambo nga nensaba Katonda ansobozese at least I'll do that. So mwebale okujja wano buli fesi gyentina mpulira nga njagala okuwona ku linnya abagagga ba Kyato Motors bombi kuliko omwami Bukedde ne coach bwe bali wano kati tobana abasajja okubasitula kubanga bansinza obugagga emirundi nga 2 naye ne bajja wano. I'm so happy, I'm so broken. Bwe tulina Muzeeyi Kaggwa Superior Motors mu ggwanga lino asobola omusitula n'amuleeta eno. I think it is me alone. Don't worry, Mulala. That's what I'm sure. Moment. Sina bigambo mukadde waffe biyinza kukozesa kwebaza abantu bano because I know what it means, especially on a Sunday nga lunaku lwa kuwummula. Mukadde wange naddala kubasuubuzi b'emmotoka yina ekigambo kye njagala okubagamba. Mu mulimu guno gw'emmotoka ndi muto kubanga business eno nakagiwezaamu emyaka 8 gwokka nemwe mondeze. I want to thank you. Mondeze nga mumpa amagezi ag'enjawulo, mondeze nga mumpabula kola ensobi nemunziza mu layini mutakola bwati kola bwoti paka wano wetukola ki wetuli. Sina kye nsobola kubawa but
mwebale nnyo nnyo nnyo, mwebalire ddala. Nga nsaba fe abasuubuzi b'emmotoka naddala abaddugavu abali mu mulimu guno, nsaba tuggulewo essuula empya, tukolagane nnyo. Omulimu guno mukimanyi gulimu ensimbi mpitirivu nnyo. Buli ku level omuntu gyakukolerako, asuubula emmotoka afuna nnyo, akola ekipulooka ate oyinza okulaba nga afuna nnyo n'okusinga akola ki. W'ofunira miliyoni ayinza okufunawo 2 oba 3. Munsonyiwe bakasitoma abaffe siri muku, naye muli mulungi ng'ekintu kyembasaba twongere okukwatagana tugunyweze. Waliwo ebizibu ebyali bigulimu, mwali bannaffe abakusookamu edda abatali wano era n'okuvuvaamu bagukola ki, baguvaamu. Kuba bwe ndaba bakadde baffe bano bagumazeemu emyaka 2-3, it means badde bakola ebintu nga biri real. Olwa baguzanyiramu nga babba abantu, balimbalimba abantu, era bagukola ki, gwabagoba. Twetaaga nitukyusa ebintu bingi, netugitunulira not as a business naye ng'omulimu, netuguteekateeka ne gukula. Nze nsaba okubategeezaako ekyama kye nnina. Nina mutabani wange alina emyaka 7 omukulu, naye nsaba Katonda bw'aliweza emyaka 2 ng'asobola okuyimirira ne bishop n'akulamuza emmotoka n'agikuguza, nze nga nzireka nga mpumula, nga nange noonyayo ekifo n'olwa amazzi bwe gati nga wano ewa maama nga nkigula. Nsaba Katonda asobozese nfuna ensimbi nga nzimbawo ennyumba nnungi, nteekawo ne compound neebeererawo, siddamu kugenda muki mu ebyo. So ngutwala ng'omulimu n'okugunywereza ddala, nga nsaba buli kimu ku kinoomu ku ffe singa tuba n'ebirowoozo bwe bityo ne tugulaba 20 years later, kyandibadde kintu kirungi nnyo bannange. Twegatte tukolere wamu. Bannaffe bali abakala enjeru betukolagana nabo ennyo babeere kyakulabirako. Bo bakolera waki, balina unions ezibagatta. Abasuumuseemu abagweramu experience, buvunaanyizibwa bwammwe oba bwaffe kati nange omwo mwendi okubeera nga tukwata ku bakola ki, nennammwe be twetaaga okukwatako mujje, you come to us, mujje gye tuli. Eriiso ly'omukulu baddugala bakola ki, olw'ensobi ze tateekeddwa kukola. Tukole omulimu guno tuguteeketeeke bulungi, tuwe bannayuganda emirimu. Mulimu gwe gulimu emirimu mingi. Sebo mukadde wange essaawa eno Success Motors ewa bannayuganda abasukira ddala 150 emirimu nga basasulwa omusaala. Ate abo abafunayo eza lumulumu tumuyita commission ne support staff, abo bali mu 10,000. Ekyo ekibiina ekiri mukimanyi era bakyala ku Success Motors, you know that. So tukole omulimu guno tugutereeze, tuwe abantu emirimu, ne Katonda nkakasa nti ajja kwongera okutuwa omukisa. Ng'ekikolwa kino kyenkoze, it's a good arrangement. Kakitandike nange nasaba ku basuubuzi ali wano era otusuubize kyomwaka ogujja oba ekiseera ky'onooba olonze naawe era ojja tukola ki, ojja tuyita awo gwonoowulirira emirembe nga bwe tuli, and even more tutuule wamu tubeereko ne bwe twebaza Katonda. Olaba nze neebaza Katonda oba twebaza Katonda olwa kampuni eno ey'emyaka 8 naye gwe emaze emyaka 10 oba 20. So mukama wange RDC tolabanga awo mbakubye ebituli, eyo kampuni eruddewo nkulu nnyo, gw'omu kubanjigiriza omulimu guno. Bakadde bange abakyato Motors, abasajja b'Emityana bamugula bangamba balina square miles emmwanyi 15, 15 square miles za mmwanyi, square miles agali tunsa 2, simanyi oba bituufu naye byempulira. Kibuga Kampala bakiguze balina zaakedi Kubaga road awo ziringa 20. Kizo byolaba. So naye nga nsaba mumulina tukulembera okubeera nga mwongera tulaga ki ekkubo nze spiria mukono ayina kitegeeza bishop kubeera wano naye n'ateeka omukisa ku kampuni eno
nenkwata akalabo ne kaba Katonda naye nkamuwa mu maaso ga Katonda. It means a lot. Ekyo kyali si magezi naye Katonda badde nyuma emboozi naye nangaba bazaalibwa abaana 15 they are 3 oyo si Katonda nga y'omu ku basatu ate nsaba Katonda era ffenna tujja va mu nsi naye gwe obanga osembayo. Bishop nange musabidde essaala se Katonda mukubidde essimu tajja giwulira. Tulinawo omugenyi waffe atambudde. We have a visitor, a minister who has travelled from very far. I'm sure she has travelled the longest distance. She has travelled from Sweden to purposely come and be part of this function. Dr. Ivan, please stand up with your friend. Byesi byangu tebala banjogera ngebimu mbirekayo era negomba nnyo Bishop bwemirira wano oyogera ngambo Katonda alintuusa ku ddaala eryo njogera byonna birinze nabyo nembimalayo. But thank you for the opportunity. Nsumba anzikiza yampadde activity ekanisa yaffe eyawano babula kutuula ku ttaka. Maama wasabira babula okutuula ku ttaka. Abangamba nga bw'olina mikwano gyo betaaga entebe 20. Buli ntebe egula akakadde kamu n'emitwalo 7. Nangamba nti mikwano gyange basaba nkwasizeeko tugulire kanisa eyo entebe. Bamanyi mwagala nnyo Katonda muzikiriza ez'enjawulo naye kuffe nga bwemanyi ttiimu yaffe eri wano Billionaire Club ndaba nga akakasonga onoolwo ne kampuni emu eyinza okugamba nti that one is done tugende ku birala naye nga bweri enkola buli omu yeetaaga n'afuna omukisa n'asonda kubanga ebyo bimu ebituweesa emikisa nga tetukola ki nga tetumanyi.